amyuka Sipiika Tayebwa yakulibidwa amatikkira ga University ya St. Joseph yatandikibwawo essaza ery'Embalala. Abatikkira 184 nga Tayebwa Sindula Ssaabatikkirwa bakomye ebikola by'okulowooza kugaggawala amangu. Tayebwa ategeezezza nti ekintu ekisinza okutiisa ensangi zino buli gwe baawa omulimu alowooza mu kukola kabanga katono abeere nga mugagga ng'azimbye akuza emmotoka n'okusiba faamu. Don't just be successful. No. Being successful is not enough. Be of value. Strive to be of value. Ategeeza nti obuli bw'enguzi n'obukenuzi bisaanye okulwanyisibwa. Asira abali mu kusoma okuvaayo okunyiikira okunoonyereza n'ebinaabayamba mu biseera eby'omu maaso. How you can use your time. Very simple. If God gave you 60 years, eyindi yo nindo mbabo kwati nyinana anane ebiri so ngulimo mha. If God gave you 60 years and every day you sleep for 8 hours, your grace, in 60 years where God has looked after you very well, you would have spent 20 years sleeping. Yenyamidde olulemiza egikopebwa ku mitimbagano okubeera nga gyeyongedde mu bavubuka. Tayebwa asiba amatendekero okutulamu okukola ebigizibwamu nga yo ne bubwe kola kikendeeze ku nsaasanya nga buli tendekero likola ekigezo kyalyo. Omukolo gw'okutikkira kutandise n'ekitambiro kya mmisa ekiyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'Embalala era nga ekyansala abatendekero lino alamba nti balina omugisha ono basinzidde okusaba abayizi okussa ebasomye mu nkola kubanga basomeseddwa ekimala. Entrust yourselves to Christ, that He may empower you, and that you may be one of those who follow the rhythm from business to sanctuary of God, from the sanctuary of God, the sanctuary of humanity, and once you come from the sanctuary of God, you are able to touch people in the sanctuary of humanity. We are offering this Eucharistic celebration, asking God to empower you. Go therefore into the world and use this knowledge, these skills and these attitudes to change the world into a sanctuary of peace. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.